Guno gwenda aba simanyi John oba olaba bulungi. Nebakubana wano mu kifuba. Ndabayo nkwagulu. Nebakubana wano ku kibegabega. Nkiraba kizimbye. Gino gyonna miggo gye bakubye. Manya gange nze Aisha Nakitende. Jokongeza ku ddoboozi Aisha Nakitende. Yes sebo. Nga nkulaba olina omusaayi olina emiggo kiki? Basirikale be bankubye. Abamagye. UPDF. Ekinkubisizza mbadde olwaliro sikoze mbadde ina semina gye ngenda eyafa abasiraamu. Nkedde ku makya. Oli mu kisiibo? Ndi mu kisiibo mukwa nasiibye mukwa. Ng'agamba toba nakyokwatako wadde. Olowooza nze sisobola kusula ku mufaliso gwa mitwalo 3 oba sisobola kusula ku kitanda kya mitwalo 3 ng'omusirikale agamba. Songa mulemesa ofulumya ebintu. Ya. Nga okubba emiggo emiyitirivu ankubye kunnemesa kufulumya bintu. Ne mugamba kanfulumyemu olugoye lumu lunyambale. Nagamba ozalawa. Omulala waabuukidde nagamba kyazalawa najja nakuba omuggo wano. Nakuba omulala wano. Nakuba wano. Nakuba n'ensingo. Kati mbadde nkuta akafaliso k'omwana. Akamu bwe kati. Nkwata akafaliso k'omwana. Ne mugambye nkulekedde ogw'emitwalo 3 ne ufa yiyo ne TV biki. Kanfulumyemu kano tufune we tugwa. Nangamba to ozalawa nakuba omuggo wano mukono. Nsulo omufaliso. Tono mpayinza okubaayo n'engoye. N'ekyokwebi buli kimu nga bwondaba bwenti bwenfulumye. Sirina wadde zigula kerenda. Tulina baganda bafa abasiraamu abatulabira emitala mayanja newala tuli mu kisiibo. At least tuddukire omukyalo ono n'ebyokusiibulukuka n'omwana ebyokulya kiyinza okumala kyokka. Tubeera twakitegeera bulungi nnyo nti Namboole yayagala okubanga esiba ekikomera ku ttaka lyayo n'ettaka lino libadde likyaliko enkaayana. Ettaka lino nga bw'oyinza okubeera ng'olaba kuliko abantu abali mu kitundu kino eno abawerako ddala abasulamu. Leero bazze okubanga bamenya ne waliwo omukyala gwe ndiko wano naye njagala okwogerako naye nnyaba amanyawo gwali. Manya gange nze Aisha Nakitende. Jokongeza ku ddoboozi Aisha Nakitende. Yes sebo. Nga nkulaba olina omusaayi olina emiggo kiki? Basirikale be bankubye. Abamagye. UPDF. Ekinkubisizza mbadde olwaliro sikoze mbadde ina semina gye ngenda eyafa abasiraamu. Nkedde ku makya. Oli mu kisiibo? Ndi mu kisiibo mukwa nasiibye mukwa. Mbadde ndi mu kwoza kuteekateeka kunaabako ng'era omuntu ow'amakaako. Mbadde ndi awo nga mpulira bannange bagamba nti esayidi eno bali kugaana okuyitayo. Nti ngamba kiki? Nze ne ndowooza nti byaki byakusaaga. Ngenze okulaba ndabye bulabi musirikale kutuuka ng'abaako omwami gwabuuzizaawo ng'omwami amugamba nedda nze wano ndi mupangisa naye enfuluma abadde afaane nga mugakale efulumya ebibyo ng'omusajja amugamba sirina byange kanfulume. Mbadde ndi awo nga jakube omuggo omunene ennyo ku nnyumba gyensula ng'endabirwamu yonna eyiika ng'akuba omulyango w'embadde nga mugamba mukwano leka nfulume. Ng'agamba nti bw'odduka nkuttirawo. Abadde ayina omuggo munene nnyo bw'odduka nkuttirawo nga mpanika emikono nga mugamba mukwano sigenda kudduka sigenda kukola kisigenda kukayanya wabula kuba mpulidde agamba oli nti fulumya ebibyo afande oli nga afande fulumya ebibyo nga mugamba wakiri kanfulumyeko obwange ng'agamba toba nakyokwatako wadde. Olowooza nze sisobola kusula ku mufaliso gwa mitwalo 3 oba sisobola kusula ku kitanda kya mitwalo 3 ng'omusirikale agamba. Songa mulemesa ofulumya ebintu. Ya. Nga okubba emiggo emiyitirivu ankubye kunnemesa kufulumya bintu. Ne mugamba kanfulumyemu olugoye lumu lunyambale. Nagamba ozalawa. Omulala waabuukidde nagamba kyazalawa najja nakuba omuggo wano. Nakuba omulala wano. Nakuba wano. Nakuba n'ensingo. Kati mbadde nkuta akafaliso k'omwana. Akamu bwe kati. Nkwata akafaliso k'omwana. Ne mugambye nkulekedde ogw'emitwalo 3 ne ufa yiyo ne TV biki. Kanfulumyemu kano tufune we tugwa. Nangamba to ozalawa nakuba omuggo wano mukono. Nsulo omufaliso. Nenfuluma. Bwe nfulumye nakuba omuggo nagamba vaawo. Toba nekyokwatako. Ngenza okulaba nga ndaba abamu bafulumya nga ndaba omufaliso gwange gwennyini omunene nga bagusiridde. Ngani akufulumya?
kale tubadde wano naayo nga bw'omanya ensasagge ndabye abafulumya abamu ku bannammwe oba kubazza okubayo bannaffe bonna babadde babagobye ejjukira ekigoma kye tuyitamu twewalulira wansi nga tosobola kukola ki baali bazimba temwena muyita wansi waawali tuyita wansi mu mwala owulidde kati bambi mbadde nina omuntu eyaŋŋamba nja kusindikira kasente osobole okufuluma konze ye kati lwabadde lwaggulo naŋŋamba genda otereze essimu yo okusindikira akasente okole kyofulume ne mugamba ye nga simanyi kuba nze nawulira ebintu bino byaliko ku gundi ku mawulire nempulira lukuweesigire ng'agamba temuddamu lumba abantu abo tujja kumala kujja kuteesa tubagambe bafulume tulabe ekiddako kakati maama wano baali babawoninga okufuluma kikigwe ng'oluddemu munda kati baali bawoninga okufuluma nempulira nti ate simanyi emisango gikyali mu kkooti bwe bityo naye ng'era nga njagala okufuluma naye nga bwe nkugambye nti esente zennyini olina okuweererera omwana olina okugula ekyokulya kuba nze ono omwana tata we yafa tata we yafa olina okuweererera omwana olina okufuna ekyokulya olina okukola otya buli kimu olina okukikola gwe nga maama kati neŋŋamba nedda kansooke nteeka abaana mu ssomero nja kukola ki kati maama wane wantu bano mbadde mubeera mwali mwagula obadde opangisa kibadde kitya nze okusooka nina omwami gwe nali mbeera naye naakola ki ye nagenda yali mwami wo ye naafa nandekera omwana oyo kati nensigala nga siina kyakuzzaako era naye mbadde neetetenkanya kubeera lumu nayogerako n'abasika nembaga bannange nze sibeerangako webagamba baali batukola ki batukyankalanyawo ne tugamba nedda bannaye fe okufuluma tugenda fuluma naye kyozzaako kyennyininyini jjukira akawunga saawa eno kagula 10 mmeka jjukira buli kimu kya bbeeyi ogenda ebintu ebisigadde mu nnyumba ogenda kukola otya simanyi kyenzizaako wo wodda kati olina pulani simanyi sirina n'ekikumi kyennyini ekinsijawamusiramu tuli mu kisibo wasiibe singa wabanga wali omuntu aba akulaba eyo nga yali akadde okukwasaganyiza kati sinebe biba byakusiibulukuka biyinza okukolera esimu yo gisigaza ogirina kasi siina simu buli kimu siina nakunoonya kufuna ntya siina kyenkutteko esimu yo sigirina byonna ne layini bisigadde awo bwemba nyagadde kuddamu kunoonya nze nakunoonya watomanya enamba yange eri 07 ate ng'ogambye esimu ogireseeyo munda esimu banjagala atleast oŋŋambe nti nja kunsi oba jja jimpa enamba njikubeko nga waliwo abagituleme kuddamu gifuna naye oyinza okuŋŋamba nti bw'ojja buuliza wano ne wano oyinza okuddamu nfuna kuba nze ndi waamu naye oli waamu anti kati olaba kakooza omumanyi Fred kansala mumanyi bw'omutuukirira akumanya asobola okutuukako bw'alaba ekifaananyi kuba naye yali abaddeko muno mukati simanyi naye bamusibiramu oba yabadde wabweru bamusibiramu kati kitegeeza bwe mba muzza kansala munaga ekifaananyi kyasobola okutegeera nenkutuukako ayinza okuntegeera kuba kati saawa eno buli kimu simanyi nakyenzizaako kuba nawano we nandigambye nti kambeere wano balitugobawo sirina kyenzizaako basinze kukosaawa nga bakubye bankubye omuggo gwa wano guno gwendaba simanyi John oba olaba bulungi nebankubana wano mu kifuba ndabayo nkwagulu nebankubana wano ku kibegabega nkiraba kizimbye gino gyonna miggo gye bakubye then ne mu kifuba namwo ndabamu ebbwa eddala sirina wadde zigula kerenda tulina baganda abafe abasiraamu abatulabira emitala mayanja newala tuli mu kisiibo at least tuddukire omukyalo ono n'ebyokusiibulukuka n'omwana ebyokulya kiyinza okumala kyokka oyinza obba ng'otadde ettaffaali eddene ku bulambu bw'omuntu ate batugambanga bulijjo ati mu tayimu eno ey'ekisiibo oba ng'oyambeko ku muntu katonda n'empeera zikubisa mbali basengula babagoba ekyokwambala siina wenfunayo omuntu alina ebyokwambala nkyo kiba kikola so n'omuntu ayinza okubaayo n'engoye n'ekyokwebi buli kimu nga bwondaba bwe nti bwenfulumye ngeza kukuba ekifaananyi ekigazi gyoni ng'olaga omukyalo ono oba tuli tutudde so alina n'omwana gwenza obba nga olengera emabega oba asigadde nga bw'ali oba mufaliso oba byakwambala oba ebirala mbegayidde ne mbagamba wakiri mumpeemu olugoye lwokka ebisigadde mutwale ne bagamba tewali kyokwatako wadde n'ekyo n'ekimu omusirikale aŋŋambye nti ozalawa n'okuzalawa
onyoma n'okunyoma oyagala kwata bintu ng'obitwalawa oyagala kwata bintu nakuba ekinyambye tankubye mutwe ndowooza singa nfiiriddewo nakuba kale kati tukwerekerize nja kubanga nkunoonyako njayite wakansala oyo kyemmanyi kuba kyemmanyi ekyalimu muno arawundi natugaba kansala njaba nsolaga siina wadde ekikumi siina wadde ki siina kyenzizaako simanyi kyenziza kale kansooke nkwerekereze mukadde kyemmanyi eddoboozi nzo ebbanga ligguse ebyokwambala n'ebirala mutukwasizeeko asobola okujja okukyalira ku mukyalo ono ewette musanga nze wonkoze eki ntegedde oyita ku namba zaffe ez'essimu tubeerate nga tukwataganira wamu tugenda bbanga tweyongerayo mu maaso nina story ya Rasta gwe nabakoledde gwe babyeko bodaboda ne bamukuba ali mu ddwaliro naye Rasta ono be bamu ku bantu babadde basula wano mukyala we ayina abaana bali basatu yali ayoleza piki eri wansi ne n'asonda akasente n'agula piki Rasta be bamu ku ba victims abali wano nyagala kwongera okubanoonyako n'okunoonya ku babloga bannanga abalala mujje tubeere nga ate toteka ettaafaali ya ku Uganda ffe erya Uganda nze Sonko Muhammad katweyongereyo mu maaso ndaga tulabe nya mukono olaba eno siina kyenkutteko mukazi emirimu gyenkola gyaku nenziramu nensalawo okweyiiya n'ebirala nasimba layini nga mpa muzeeyi akalulu neŋamba bannange tuwe muzeeyi akalulu muzeeyi ebyo byakoze bukyamuwagira bino byenfunyeemu nfunyeemu kufiirwa bwange obwekinafu